Ku listi ya Ndita Mungu kwaliko ani nani? Kwaliko Mpuuga, kwaliko Nsibambi, kwaliko Latifu, kubaddeko Mukaaku, kubaddeko Mabikke. Okujja ku lisiti endala ndoza yeebadde ya Mwami Museveni kwe kubadde gundi Kimunyagwa. Ekyo kyo baali bakisuubiza bwa Prime Minister. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukana gangenda kubanduga gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Nze Geoffrey Mayanja webali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba olunaku olwaleero. Leero Idi ndi wano ne Baba Isima. Wetogerere essaawa zino ali mu bya sava Baba Isima kano kaki? Niye bannange kati. Baba Isima ate weekoze ekigenyi. Idi ng'ogitandise bukyali essaawa zino ziri 4 ziri 5 ezigenda wera 6. Obudde bw'ekyemisana bunaatera okutuuka. Nayo ngambye nate ekintu simanya kyakwebuzaabuzaamu. Guno gubadde muceere ogumazeemu. Ekyo kifo kyankoko. No chapati. Kati ekyemisana kyo genda kukijja kisawa mmeka. Eno yeebiri. Baba Isima. Leka kukisusa ate. Agenze nkubulidde. Njiguze ku Jojina. Chapati y'oku Jojina yeebiri. Olimba. Tolemesa bantu kujja kulya chapati ku Jojina ng'ogiwanika bw'otyo. Wadde Jojina ya bbeeyi. Naye ate ebintu byo biri affordable. Ekigambo affordable kimanyi? Ebiri affordable. Kati bugamba nti chapati yeebiri ku Jojina omuntu ayinza okutya okujjawo ng'alowooza ya bbeeyi nnyo. Era ya bbeeyi kuba erimu buli kirungo kyonna. Oba gigulidde yakulimbye nti yeebiri. Nnodde ssebo nze ngyegulidde. Nze ngyegulidde. Baba Isima ogamba otya? Ndi ssebo. Ogamba otya? Ndi bulungi. Kati nze ntandikire wano. Ku chapati? Tewali buzibu. Eno chapati ya Jojina. Bweti ya ddala. Ebigoje bino enkoko girieko giwulire. Kati kyembuuza emitwalo 2 nga kuliko omuceere n'enkoko ne chapati. Chapati erisepayo ekinaawe. Mitwalo 2. Ate nze nkubuulidde. Ekyo kyo nkiganye. Ekyo olimba. Okiganye ngani? Nga mukwano gwo. Jojina yajjajjaawo ya kitaawo. Kakali kyembuuza. Emitwalo 2 ngula bulamu. Ogula bulamu? Ate lwaki? Egyo mingi nnyo. Ebyokulya bya bbeeyi, ebyokusula bya bbeeyi. Wano ku Jojina waliwo oluumu ya mitwalo 38. Ekyo kituufu. Kati ate abantu ababa neye 10 weeri. Abantu ababa ne luumu y'emitwalo 38 ate be balimu okubeera ne chapati eyeebiri. Enkoko yeeyo mpoomu. Enkoko ya Jojina yeeyo. Ate kati gwe kuwomera kuba totera giryako. Ekuwomera nnyo kati. Enkoko ya Jojina yeeyo mpoomu ebyaddala. Erina kuwomera kuba totera giryako. Bagifumba naki? Bagifumbira muki? Bagifumba batya? Bano abaana abafumba enkoko baba oba chipu yabajja India. Bafumba enkoko. Mpoomu. We kati golabe kuwomedde bwetyo. Neyewooma. Baba Isima twali wano. Nongamba nti Honorable Mpuuga agenda bagenda mu minisita. Bwera bene badde bigenda mu maaso ng'alubirwa ba minisita oba musuubizibwa. Ekyo tokingambye mulundi gumu tokingambye ebiri. Era tokomye okwo ozongamba nti abadde omubaka w'Emawokota omukulu Omusibambi Honorable Nsibambi nongamba nti naye byonna byakola alubira ba minisita nongamba era olina bagita reliable kuva mu nsonda ze zeesigika.
nti bagenda kumuwa obwa minisita. Kabineti yafulumye Mwami Museveni yagifulumizza. Abo bombiriri tebaliimu. Onene gwe ngamba omulalo bayali ani? Munyagwa. Munyagwa webale nnyo. Naye kennyini tiyalabikiddemu. Ne Latifu Ssebaggala. Ne Latifu naye tiyalabikiddemu. Lwakuba Tuma nti biraze nti wannimba asaakulimba buli lisiti ebaddeko nti eri seconded by Anita Amongo bagiyuzizza mu kusaawa esembayo. Byenkubulya byebyo buli lisiti y'abaminisita ebaddeko ti seconded by Anita Amongo bagiyuzizza mu kusaawa esembayo. Bambi Nsibambi afunye n'ekizibu ayinza okuba nga oba atabuse omutwe kuba amawulire g'ensoose okufuna ku Nsibambi agasembyeyo bamusanze agenda ku ekereziya ng'ate lero lunaku lwa Idi ayinza okuba nga agasse. okugatta kyeki Ogatta lulimi lw'abamakanika ndaba dereva waseka nnyo. Ogatta ye oyiro okwegatta n'amazzi era bw'ebisanga ng'emmotoka egasse oyiro n'amazzi kitegeeza ajjamu yingini oteekemu empya kwe bayita okugatta. Kati n'Ensibambi oba agasse oba kiki nenze mbadde nsaba famire ya Nsibambi bambi mumukwate empola ne bw'aba agenda mu toilet mukkiriza kulwayo era ne bw'aba aluddeyo mu mukonkone. ku lisiti ya Anita Amongo kwaliko ani nani? Kwaliko Mpuuga, kwaliko Nsibambi, kwaliko Latifu, kubaddeko Mukaaku, kubaddeko Mabikke. Okujja ku lisiti endala ndoza yeebadde ya Mwami Museveni kwe kubadde gundi Kimunyagwa. Ekyo kyo baali bakisuubizza bwa Prime Minister. Nze nkubuulira amazima. Nedda ssebo. Munyagwa era abadde ateeka ne mu ssente abantu ne bugunji obadde waliwo ne bugunji obadde buyita ku mitimbagano nti Nabbanja replaced by Munyagwa. Obadde buyitingana. Nabbanja replaced by Munyagwa. Era ne Munyagwa baali mutulabiriddeko abeewaabwe Mukyaba Isaaka, Madina ali bweru, Azizi Bwoli aba ne Munyagwa mukwata empola ayinza okwetuga. Kuba ye tabadde ku ya Amongo. Munyagwa abadde ku ya Museveni. Era Munyagwa alina we yayogera n'agamba Museveni atukoze bubi nnyo talina watusasulidde. Tewakalaba akatambya. Nakalaba yali ku programu emu ya TV. Negamba nti nti ne bamukolera natebakoca kafukona kabatere mu parliament. Kati abazzeemu envundula bibya abazzeemu nate. Ye tabadde ku Amongo. Nenze leero neebazizzaamu ku Mwami Museveni. Gwe mulundi gwange ogwokubiri kasanga ajja mu bukulembeze. Kuba ogwasooka namwebazaako nga mpadde kolansi Butambala. Leero gube ne mulundi gwakubiri. Ku guno omwebaza ki? Kunsuulira batakyalina mugaso. Baani abadde batakyalina mugaso mu gavumenti ya Mwami Museveni? Nga Mpuuga. Agulina. Ate guliriddawa? Bagamba musajja muteeketeeke ebyobufuzi abiruddemu. Ebyobufuzi abiruddemu. Ate abisanzeewa. Ffe Mpuuga atusanga mu byabufuzi. Ate okyanga nnyo omuntu bane tugamba ekintu omuntu Kabaka gwagobye taba mulungi n'akamu. Anti Kabaka bw'alaba omukolera amajaani ng'akugoba nga bawooza Kabaka yasiimye n'awummuza gundi. Kati Mpuuga Kabaka yamugoba
Bobi Wine n'amugoba. Aya mutabusitirwa kuba nti yalaga nambyabufuzi si kumugoba. Nedda ssebo. Abo abantu bamala kukosa kabaka. Bamala kunyaga kabaka. Nze nkubuulira mbaddeko emmengo. Buli muntu kabaka gwagoba. Omanyi kabaka taswaza. Kabaka taswaza bantu be. Yatasoba kuga nti obadde mubbi. Gwe bobbe nnyo kabaka asimye n'owummula. Asimye awummuze omukungu we. Ne bamala kubba. Bamala kukola bikolobero. Kati Mpuuga kabaka yamugoba. Bobi Wine n'amugoba. Anita amugobye ne Museveni amugobye. N'abantu b'e Masaka baamugoba. Nkikuddiremu? Tokiddamu. Ate lwaki? Tukiwulidde. Kankiddiremu abawuliriza. Baba Isima tokiddamu. Nedda ssebo kankiddiremu abawuliriza. Kabaka yagoba Mpuuga. Yamumuza bumuza ng'agenda mu byabufuzi. Kabaka taswaza bantu be. Buli omala okukola kabaka ebikolobero nga kabaka akugoba. Nga statement yenta nti kabaka asiimye n'owummula. Owulidde naye nga kyokoze emmengo gw'okimanyi. Kabaka yamugoba. Bobi Wine amugobye. Bannamasaka baamugoba. Anita amugobye. N'asembye Museveni amugobye. Abantu 5 bonna bagoba omuntu omu. Owulidde kati afuuse wagoba bugobi. Afuuse kangabaana. Naye kati yazzeeyo kuba nalabye. Yazigenze kati kuwuza misango. Mwami Mpuuga yatesetese ne ofiisi bulungi nnyo kubanga munnamateeka. Nga bwe yawoza gulwa. Ogwa gundi omugenzi Segirinnya ne bava mu kkomera ne gundi. Yaguwoza wagendako mu kyembazize ye ziririddawa. Weeziri? Ziririddawa. Simanyi weeziri naye nga weeziri. Abampuuga balekego. Nze ne bannamateeka bantu. Kati Mpuuga atawozangayo wadde gwa nkoko. Yawoza ogw'abagundi ogw'Abasegirinnya ne bavaayo mu kkomera e Masaka. Yagwoleza mu kooti ki? I Masaka. Owulidde ogw'Abasegirinnya era yali mu biddiiro. Ne teyagendako mu kooti. Yali mu biddiiro. Kati n'abantu bajja mugoba. Ekyembazize abantu bajja mugoba. Kati afuuse wa kugoba bugobi. Kati gundi namuyiseko ng'agula amasuuti ennaku zino. Ani? Frank Gashumba. Kati oba amasuuti yaguze gaaki? Ati yabadde nakyasuubira Gashumba. Abadde asuubira bwa minisita. Gashumba abadde asuubira bwa minisita. Ne luli era yabusuubira ne batwalako Balamu. Kati ne ku luno abadde ku showa ddiiru era bamusudde. Ne Gashumba naye akole. Nze Gashumba nange soba muwa bwa minisita. Gwe Gashumba oyinza omuwa bwa minisita. Ate Gashumba yasanyuse nnyo ne yadde asuubira obwa minisita. Gashumba ng'asanyuka ki? Gashumba ye musiro omugwagwa. Baba Isima. Ekyobusiro obugwagwa nsaba okimenyewo. Nate nga lwaki? Onjemedde ebbanga ddene. Kati Gashumba tugende mpola. Gashumba kye kimu. Tugende mpola. Ebbanga ddene onjemedde. Naoga nti Baba Isima kino kimenyewo n'ogaana. Nenkola buli kimu okukutiisatiisa. Tigenda kugaba ku programu. N'ogaana. Kino leero mbadde nsaba mu buwombeevu nga tuli ku lunaku olwa Eid ey'okusala ebisolo okimenye okigati kyoyogedde ekyo ku Gashumba okimenyewo ekyobusiro obugwagwa neera omenyesaawo kya bwereere kuba simubala mu bagezi gwe Gashumba omubala mu bagezi bwe bakuyita abagezi oyinza okuleeta Gashumba mubala kyekimukubazisa mu bagezi. Gwe mpaayo kimu ekimukubazisa mu bagezi. Nkumenyerewo ekintu kyo. Annyonnyola ensonga. Nga bwe yannyonnyola ziruwa. Baba Isima ggwe. Nga bwe yannyonnyola ziruwa. Annyonnyola ensonga. Annyonnyola ensonga yabulwa n'omulimu. Gwe kimanyi talina mulimu. Akola mu ne Piero yo. Gyakolera emirimu gye mu Piero yo. Piero yi mulimu. Bwe bakubuuza nti okola wanti Piero yi mulimu.
golaba beyeesibako tebamuwagala loli bamumwa bwa minisita kati bamuzeemu anko tebabumuwadde gwe Gashumba singa okola gavumenti oyinza omwetaaga mu gavumenti yo nga gwe okoze gavumenti oyinza omwetaaga mba simwetaaga ate kati omwetaagisa ati kiki yali akoze omwana yamulema okulabirira omwana afumbirwa buli muyimbi naye ekyomwana tukireke omwana ye tumuleke kati Kashumba kiki omubalako naye nze ndowooza nti omuntu yenna ayimira n'astandinga n'abeerawo n'atambuza obulamu bwe nga Gashumba bwabutambuza mpozi ongambe talina mulimu gwe mpa omulimu gwa Gashumba akola mulimu ki gwe nseekumanyi na YouTube ate okola ne ku radio ate olina ne bizinesi endala gwe mpayo omulimu gwa Gashumba gwe nsinga okumanya akolera ebadda balina n'ekitongole kya gundi sisimuka Uganda ebyekisijusidu sisimuka kyeki owaaye mukwano gwo General Moses ali bamusudde abantu badde balowooza nti ajja kudda ku bwa minisita owokubiri naye bamusudde kati asigadde mu palamenti wokka naye gwe bw'obeera gwe nga gavumenti yo banye tetuganye Museveni mubi muzibu naye bwebeera gwe Moses Ali oba omuzza kukola ki Moses Ali lumu ajja kufuka mu palamenti nedda twamulabyeko ng'ali ebipapula twamulabyeko ku intaneti ng'ali ebipapula amala kimu azzaako ekirala oba baabadde mu kulonda sipiika ekkololo twalabye akatambi nga naye bamutunuzaamu kamera bakyamu ate lwaki bamanyi nti musajja mulwadde tali bulungi ate bamuteeka mu kamera kati be basinga abamuleeta abeeko baba baganye n'omusajja yalidde ebipapula kati omuntu ali ebipapula lwaki tapame mu palamenti ajja kujjamu empale lumu apame mu palamenti abo tubali mu kulya kimenyewo ate nga lwaki nze kyembagamba kyemazima omuntu nze nalabye Moses Ali ng'akutte ebipapula abirya kati omuntu watuukira ku ekisenje okulya ebipapula lumu Moses Ali mujja kulaba ng'ajjemu empale ng'apamye mu palamenti Moses Ali ajja kupama mu palamenti Moses Ali ajja kupama mu palamenti mu museewo abiri ajja kweyambula empale asame mu palamenti wakati tajja kukisobola tajja kukikola gwe omuntu wotukira ku ekisendi eri ebipapula kati yabadde ali ebipapula nga n'embuzi terya ebipapula yabadde alya byaki embuzi terya embuzi yesinga okulya buli ebintu biri bibiri ebirya buli kiramu embuzi n'akamyu embuzi buli kyogiwa ekirya buli newe gyolabyeko embuzi ng'eri ekipapula kuba nze ndi mulunzi wali olabyeko akamyu nga kali ekipapula kati Moses Ali ebipapula yabadde alya byaki baabayisima bingi ebyatambulidde mu kulonda kabineti era mu ebyo mwe nalabidde omukulu mukwano gwo omusajja munnamagye omukukutivu ennyo mukwano gwo nga bamututte mu mazzi bamututte mu minisitule ya woota minisita w'amazzi okumujja mu minisitule y'ensonga za wano n'ebweru w'eggwanga omukulu General Otafiire kino kitegeeza ki General Otafiire okumusindika mu minisitule y'amazzi kubana uddeko abamu nga bagamba nti omusajja nga bamukoze bubi kino kitegeeza ki gwe bw'oba olaba gwaludde mu bintu bino ng'obigoberera oba bamusingise kuwuga oba badde takyawuga ne bamugagira agendako eyo agakulira aganywe awuge n'okuwuga kuba kirina amakulu mangi oyo Jeno y'omu ku bajene be tusigazza ab'amaanyi y'omu ku mulwanyi gwe twasinze naye bamusindise minisitule y'amazzi oba engeri gy'ayagala ennyo okuzimbazimba bayagadde amazzi galeke mukaluubiriza omanyi azimba buli wamu Otafiire azimba buli wamu nze nga mboba engeri gyazimbazimba bayagadde amazzi galeke mukaluubiriza ate engeri gyalina n'ente nnyingi bayagadde ebiseera ebisinga bimalire mu nte kuwa nte eze mazzi
kikyanemya amakulu gaakyo lwaki naye era bagobye mugobe waliwo minisitule gye bakuwa nga bagobye bugobi waliwo minisitule ekuweebwa ng'obadde munene mu gavumenti ne bakuwa minisitule naye nga minisitule gye bakuwadde bakugobye bugobi kati okuwa gye notafiire minisitule y'amazzi kumugoba bugobi bagobye abantu babiri mu magezi bagobye otafiire n'okyenge abadde minisita w'ebyobulamu tosobola kuddira omukalamoja atamanyi ku Luganda tamanyi na kigambo kubuuza gwe n'omugamba agende mu byamawulire ebyamawulire byagala omuntu nga amanyi n'Oluganda because Kampala ali mu Buganda ate Buganda erina abantu bangi nnyo aboogera Oluganda kati okyenge bwana agenda ku TV anayogera ki n'abantu bangi abamanyi Oluzungu naye nga baagalamu n'okuboogera mu Luganda kati gwe noddira Ruth Okyenge n'omujja mu busawo ate n'omuleeta mu byamawulire by the way ndowooza ne Ruth Nankabirwa ne bamuwadde kyabuwabuzi mwamukulembeze wa ggwanga naye mukwano olino yampaako ne ku mmotoka yangulirako ku mmotoka yannumye naye bagobye mugobe kuba tosobola kuddira Nankabirwa atuule ku ntebe emu ne fulufiga Nankabirwa atuule ku ntebe y'emu ne fulufiga oba omuvumye nnyo oba omuvumye nnyo era simanyi Nankabirwa kye yabakola kuba Nankabirwa mukyala muyivu mukyala mulungi mukyala mukozi mukyala mugabi ate nono na Kanoni mulamba kati munaddiini Kanoni w'ennamirembe ne Nankabirwa omutuuze ku foomu emu ne fulufiga gw'olaba kijja kiba kibulamu nange kati gavumenti nibweba empadde omulimu nentuuza ne fulufiga ngugaana kuyimba tosobola kutula na fulufiga mu ofiisi yemu nze nakolako ne fulufiga baali batuwadde omulimu ku Bukedde n'alwanira mu studio n'akuba Pastor Sempa era nakoma sente eyo wagiriko nze nabataasanga naye ng'obuzibu bwavaawa era fulufiga nga bwomanyi entegeera ye anti fulufiga twali mu pulogulaamu nga Pastor Sempa avumirira Bujingo avumirira ne Kakande kati fulufiga amugamba bali bavumira bakusinga ko Pastor Sempa nti tebansinga buyivu tebanya kibansinga gw'oli mwavu gwe totegeera va ku Bujingo namuga sijja muvaako ekikone ne kinyooka era nze nabakkakkanya kyani kya fulufiga kyani kya Pastor Sempa Pastor Sempa yali ajja mutta era nze nataasa fulufiga kati nze sikyasobola kuddamu kukola na fulufiga era madamu Nankabirwa nkusaasidde nnyo wannumye nnyo ku kitiibwa kyo ku bwakkanoni bwo ku maanyi go tebaali kutadde kuba muwagulu n'ebifo bibaddemu eby'amaanyi kyekiseera bawummuleko n'abala bafuneko naye tebaali muwummuza mu kifo ekyo kibi ekyekifo buli bakugamba nti ofuuse muwabuzi wa pulezidenti baba bagobye emirundi 10 ekisooka emyaka 5 giggwako nga tolabye ku Museveni ekyo ekifo kyolaba bakuwa obuwabuzi nomala emyaka 5 nga tolabye ku Museveni nga tolina w'omusanze tolina kyokoze okuggyako okunywa obunywa amafuta pozi n'omusaala gujja ne mutono nnyo ekyo ekifo bambi baba bagobye oba owedde omulala gwe nalabye awo omukyala Evelyn Anite neera mutadde okukyabuwabuzi bwa mukulembeze wa ggwanga bamugobye era naye mugobe si yagamba we have the maje ne kakati adde yabyogere waliwo Hanson Obuwa naye era kyekimu naye era kyabuwabuzi obuwabuzi babagobye so embeera bwetyo bweri Nameere bamuwadde ogufo
wa local government agenda kola mu office yemu ne balamu anti nammere balamu ye mukama we nammere olina omwetaaga buli ngeri gavumenti yonna erina okubeerayo n'ebizolo byayo babayisima oli gwogera kati minisita tembaka palamenti anti nammere buli kimu akigwako mu bagezi gyali kati sigenda kugamba nti kimenyewo naye funayo ekigambo ekigonvugonvu ekitali kinene nnyo ng'ekyo kyoyogedde kale olina okubeera n'abalalu baayo bawenga kale baweewe si kyamaanyi byonna byamaanyi gonzagonzaamu kale bakazanyirizi kale gamba nti erina okubayo n'abantu baayo abagikubira omudomo naye biri binene byobo kale nammere ekyamusaanidde obwa minisita kuba mugezi wadde yeesula eddalu buli wamu agyawo kyabadde ki ekyo kyabadde kimusaanidde kyabadde kimusaanidde naye ndowooza mwami Sempejja tebamukoze bubi kubanga abadde mbaka palamenti ebbanga lyonna abadde minisita yakolako ne mu local government abadde minisita abadde mu bifo eby'amaanyi kati ndowooza okubanga oba minisita bwamugibwako ne mu palamenti tazzeeyo kane kiba nga muwala we yabadde afuluma nga muwala we ayingira afunye obubaka bwa palamenti afunye n'obwa minisita nze ndowooza kyekiseera awummule okuba nti nalaba ate yaddayo mu kooti kugenda kuwera ennemba negundi nenkerettanyi yaddayo mu kooti yagenda kubanga kooti yasalawo ne bagamba nti basanga obubokisi babukyusakyusa siiru omulamuzi n'agamba kimala kerettanyi yembaka wa palamenti naye kati nagaya n'ajulira kati era emisango gyegiri kyamanyi balinze kuwera ennemba naye nze kyendowooza bwabanga nammere essaawa zino mubaka wa palamenti muwala wa Sempejja w'omuntumbweze mubaka wa palamenti ate yuyo kati afunye n'obwa minisita ndowooza ye alibadde agumira awo n'aliko omuwala ye n'atambuza eno ye n'akola emirimu gye emirala kubanga obugagga abufunye nakyo kikola ne munaabo abasajja tebawulira tebakoowa ate tebakkuta tebawulira tebakoowa ate tebakkuta ekyogedde kituufu kyalibadde kyakola kyalibadde kimusaanira ani gwe obawadde obwa minisita nga wasanyuse ku lulwe nti ono bamuwadde nga yakusanyusizza okuweebwa obwa minisita kuba okusinga tubali twogera ku bebammye naye kakati gwe bawadde nga nti nasanyuse nnyo ng'ono bamuwadde sina gwe nasanyukidde kubanga gavumenti si yange ate ne bwe namusanyukirako talina kyagenda kunnyamba ne boonasanyuka ogenda kusanyukira bwereere kibanga bano abawagizi ba Sene ne musanyuka bali bemusanyukirako tebabamanyi abaana bafudde n'okufa ate musanyuka nja ku kintu kya myaka 22 ne musanyuka abawagizi ba Sene banyizizza nnyo sanyuka ku kintu nga kya mwaka gumu myezi 3 n'emyaka 22 emyaka 22 ng'ozadde n'omwana afumbiddwa n'azaala nga guli ofune ekikopo era n'osanyuka abawagizi ba Sene muli bagumiikiriza nnyo era nze ne musanga simuwasa oyo mugumiikiriza bw'atyo mbamutya n'omutya mwabatanyiiga emyaka 22 emyaka 22 nga gwogumiikiriza bwe bakuba enkya n'eggulu nze ttiimu mba nagivaamu dda lwakuba simanyi bya mipiira naye mba nagivaamu dda nga nyanyoonya endala kati waliwo n'abafudde nga tebalatuuse ku buwanguzi aba Sene bangi bafiiridde nnyo mu bibanda manyi aba Sene baagala nnyo okusiba maniyu tetutwala maniyu tugikuba n'asiba omulala yali Gomba yasiba kakadde ne bamukuba emu n'atandika okuyiyiitira ne bakuba ey'okubiri n'atandika okusambagala ey'okusatu yazirika buzirizi ne kaakati ali mu ttaka aba Sene bambi bafiiriddwa abantu bangi ebyo by'okusiba tutwala ekikopo batuwangula tumuwangula kati ebyo mba sibisobola kale
Kakati waliwo of course ababaka basuuliddwa lisiti yaabwe yeeno. Kuliko Matia Kasaijo w'ebyensimbi yasuuliddwa. Ne kati oyo minisita atatyasoba nagoba mbaata goba oba mu gavumenti y'omuteekamu tatyasoba nagoba mbaata mu gavumenti y'omuteekamu. Matia Kasaijo musajja mukulu nnyo yaluwawo nadda n'okusuulibwa. So Matia Kasaijo w'ebyensimbi yasuuliddwa. David Muhoozi munnamagye naye yasuuliddwa. Oyo amwagala nnyo ojja kuwulira nga muwadde obwambasada. Mujja mu kifo wabadde ng'atula mu palamenti nabwe obwambasada abo bamuwadde nnyo. Anti ya Museveni bwakukakkanya bw'ati. Betty Among, Evelyn Anite, tumwogeddeko. Ruth Nankabirwa tumwogeddeko. Moses Ali tumwogeddeko. John Mwebesa, Anson Obuwa twamwogeddeko. Rafael Majezi ono yaleeta ekiteeso ky'okugyawo ebisanja. Kujyawo ebisanja bakoma ku myaka gya president. Komo ku myaka gya president. Oyo ate yabadde akola ne trade order. Abadde minisita wa nsonga za local government. Kati gundi walaze Balamu si weewo. Naye yasuuliddwa. Then kuliko Mululi Mukasa naye aludde mu gavumenti. Kuliko Okero Oliem, kuliko Peace Mutuuzo. Ne bamusudde. Kuliko Musa Echweru, Peter Rokeris, Jeje Odongo. Sajjawo Jeje Odongo ayeyerusa ne bagende bakola ekibiina ky'okweyerusa. Kati kigambo kweyerusa kibadde tekijjirawo wano. Ate lwaki Jeje Odongo yeyerusa nekibadde tekisaana tekijjirawo. Ate lwaki bagende bakola ekibiina ky'abeyerusa Anita Amongo ne Jeje Odongo ate bombi kati babasudde. Kati omunnamwandu omulala ssemwandu kati bakole ekibiina ky'okweyerusa. Kalula ikyatambule. Babayise manedda. Bagenda bakola ekyokweyerusa. Omulala waliwo Cheptoris Sam, Mulimba John, Kabyanga Godfrey naye bamusudde. Ne Kenneth Omona. Waliwo yali minisita w'ensonga za Kalamojja ali e Luzira omukyalaani. Nandutu. Nandutu. Naye of course naye aba teyakomyewo side awo. So mbufunze beebo. Bakubanza ekyannumye kuza Mensa Kabanda mbadde simwetaaga. Yakukola ki? Omukazi mubi muzibu adobonkanyiza nnyo Kampala. Yannumye yekka. Ne Nabbanja mbadde muwagira akomewo. Nabbanja lwakuba ayagala nnyo amazina naye akendeeze mu mazina. Nabbanja ye bw'asanga endongo mba temunana mwanyiza nga atandise dde okuzina. Owulidde Nabbanja ayagala nnyo amazina. Nabbanja akendeeza amazina naye nakuwagidde okukomawo. Nabbanja oba mu buto teyazina ayagala amazina. Okimanyi Nabbanja ne kutabaako ndongo azina. Nabbanja ye bw'asanga abantu baba tebataddeeko ndongo nga yazinye edda yakoze biki. Zotoyi yazizimba nyumba Kannaba. Nabbanja bambi ne toyi zo zizimbe kasaba komezzaawo. Toyi zizimbe nyumba ye erabika bubi tekuli toilet. Toyi gizimbe nyumba ye Kasubi. Toyi zizimbe abadde tazizimbanga abantu bwe basanga we balaga. Ekyo kikulu nnyo Prime Minister. By the way mu Kaloozo Koleese nange mbadde nsaba mukyala Nameere because bamukyaza ekiro ku barometer yabaddeko ye ndoza mu benjawulo kuba bana babirako bulijjo babaddewo naye bwe balese abagenyi ab'enjawulo balese Nameere ne baleta n'enkerettanye naye Nameere ayige okubaganya ebirowoozo kw'ekikulu nti kadugeze nti bwe tubeera nga omwaganya gwange kwogera nsonga nti gwe ne bwe kiba nga kikulumye nnyo nooti ng'owandiika wansi kati oba kuwa ttaaniyo n'oyanukula naye Nameere program agifuula nga ya oba kimeza ky'okukyalo ono aba ayogera nnyonnyola ensonga tamatidde nayo najja n'amubuukira nadisorganizinga kugamba program ey'obuvunaanyizibwa
nekyankalana kati nolaba nga abantu bonna bano ababulijjo ababeerako bamutunuulidde nga bamutunule ng'ekitagasa nameere ate nga muyivu bwe nadde muyita weewe n'ogaana nammere mulungi n'ezzolo oba aliko ekizibu kiva waka omulaba mu debate ezo nga ffe abakoze ku debate osirika paka pulezidenti lwagamba nti ono buddebu ne bwe kiba kikulumye notinga ate nammere ne bw'aba ayogera oba suumandekeyo ekyo kibi ekyokwogera oba suumandekeyo tamanyi we bwogerera aleekaanaleekaana nnyo akola kutya asaana twini ey'amaanyi ne kansoling nammere gwe omukazi omuyivu tomanya kwogera mu bantu tomanya kudda mu bantu ye buli wabeera ayagala kulwana kati ofuse mukulembeze ofuse mbaka wa palamenti ofuse minisita nemanya manya minisita yeeyisa atya minisita ayogera atya nenammere ekyo banze muyita weewe nagayo kimenyewo nagambye samatidde nakyo ekyo kyaweewe muyita weewe era nga bantumye baweewe nsooka kwata nammere nammere weewe awedde emirimu waliwo ebintu byotoddamu kati nga nina obutambi bwenkyalaba wafuuka mubaka wa palamenti ekikuluwanya ne fulufiga kiki waliwo obutambi buto kyasobola kukola because of your position edda omwana bwe yakulemanga okuwunjula nga olina namuwa bukulembeze ng'oyinza n'omuga nti gwokulira okuwera oluggi ewaka gwokulira okuyimbula ente ewaka gwokulira kino kwegamba akole amanyi bwe babeera ne mu bantu ne kati nammereze nkyakulaba ku buvidiyo wafuuse minisita as well as MP kati wakyo kyanukula bufulufiga mudde mwevume olina okumwesonyiwa nogamba ne kati ndi nyu nammere ndi nyu nammere kati ate alina n'okufuna ne PA PA ye mwogezi oba personal assistant amuyamba ku mirimu gya bulijjo kati olubi tosana kwanukula ne bajja kusensalinga ulidde balabe ng'oswaza ekibwa ky'obwa minisita kati ke yafunye obwa minisita atasobola okugibwayo bu palamenti nammere kubanga alinayo emisango egy'okufutyanka akaluka emasaka gyebagamba tekimulemesa kusigalayo ate era ne Museveni mugezi muzibu ayinza okuba nga yamuwadde obwa minisita ng'akimanyi bagenda mmuggyayo naga engeri bagenda ommuggyayo kasigazeko kino ekimu mwami Museveni mubazi wa byabufuzi mubazi wa mpiki eryo nammere yamwerondedde kati mwami Museveni yakitegedde nti nammere tasigala mu palamenti olw'emisango gy'alina kasigaze obwa minisita mwami Museveni akoleka nga bwe yazanya muwala wa Kigongo mwami Museveni yamanya nti Haji Kigongo yamyuka Haji Kigongo aleese omwana we n'omwana we tasobola n'amuleeta mu kalulu akasooka ne kamulema n'akuba kibooko ne batta abantu ne bakakwatamu olidde kati muwala wa Kigongo era nadda olaba mu kudda kibooko zaaliwo because bamulaga nti bane tukoze buli kimu kyonna n'omwana olemeddwa kati otuvunaana ki kati Museveni byakola kibooko tuzikubye tubbye obululu olidde tukubye tiya gaasi tussa abaana n'olemeddwa kati otubanja ki kati bakoze ne nammere kati ne nammere aba talina kyabanja gavumenti kale kakati betulinda ebifo ebyenkizo ebisigadde okulondebwa ye leader of opposition era nga amaaso gatuli mu kkubo naye waliwo abaproposinga abagamba nti ddala kakati tusuubiraani ku bano
abanene mu NUP abo balabanga ab'enkizo abayinza okudda mu kifo kya Joel Ssenyonyi abamu bagamba nti nno leader of opposition mundu gw'ekumi mu parliament ane nabeera omutuufu okuli Joel Ssenyonyi Honorable John Baptist Nambeshe Honorable Paul Mwiru oni abadde yeesimbyewo okuba speaker nga ava mu kibiina kya NRM yafunye obululu 6 okuli ne Honorable Betty Namboze Bakireke kwabo abana golowooza ani agenda okujja ani agenda okuleetebwa atwale ekya leader of opposition mu parliament. Obviously alina kubeera Ssenyonyi. Ekisooka Ssenyonyi akoze bulungi nnyo. Ekyokubiri Ssenyonyi alina ebisaanyizo byonna. Ekyokusatu Nuupu egaba ebisanja 2. Wakyali ekisanja kye kino kyekisembayo. Kati Ssenyonyi ate yakoze n'ekyebbeeyi ekyasembyeyo. Ssenyonyi ekisanja kye olwaweddewo yasoose okuzzaayo ebikolwa byonna. N'emmotoka n'agizaayo. Mpuuga ye akyagiremeddeko. Yagizaayo. Mpozi nga yagizizaayo eggulo. N'empuuga mbadde mulaba mu mmotoka ng'akyatambula nayo. Yagizizaayo. Mpozi nga yagizizaayo eggulo. N'empuuga mbadde mulaba mu mmotoka. Kati Ssenyonyi bw'otomuwa kifo kya lupo oba omulyazaamaanyizza. Kati osobola kuleeta Mweru. Mweru azunga nga measles. Ate azunga atya. Twali naye mu FDC. Yatusanga mu FDC. Mweru ne yasooka na mu papo. Waliwo ekibiina ky'ababaka ba Palamenti gye twamujja n'ajja mu FDC. Bw'ava mu FDC n'agenda ewa Mugisha Muntu. Bwe yavudde ewa Mugisha kati gye bujja mu mukwate empola ayinza okusibira mu movement. Tumukwate empola. Mukwate empola. Tuyinza essaawa eno mulaba mu movement. Mweru simuwa kalulu. Era nze saamuwagiddeko n'ebino ebya speaker. Omuntu wazunga nga measles. Twagala omuntu mu byobufuzi aba dependable. Ne Mweru tali dependable. Mweru yava mu pafo. Najja waffe mu FDC. From FDC Mugisha Muntu. From Mugisha Muntu to Nuupu. Kati aba movement bamulindiridde. Gyagenda okusibira. Kati Betty Namboze tanatuuka naawe. Yatuuka dda. Kati ekifuula Betty Namboze okubeera lopu. Ekimufuula omukyala kati kino kisanja kyakuna nga gyali akulembera. Parliament agimanyi bulungi. Ebizibu byayiseemu ffenna tubirabye kusomozebwa kwayiseemu ate nga mukyala muteesa mulungi kufuula ya Parliament ne wabweru waayo. Ate mukyala munnankyukakyuka mukyala akunze ku lw'ekibiina kya NUP. Mulungi mu Luganda. Ne mu Parliament fuula ya Parliament ateesa. Nedda mu Luganda muteesa mulungi mu Luganda. Ne fuula ya Parliament bateesa mu Luzungu. Naye Namboze tannatuuka. Bane muleke nammwe. Tannatuuka. Ate kati baba tannatuuka n'atuuka ddi kuba kye kiseera kye. Naye tannatuuka akyabula. Tannatuuka. Namboze ate n'abeera loopu. Temutenda anyita kwejalabya. Ne Namboze kiyitiriza. Si mwejalabye. Maama we. Si mwejalabye. Kiyitirira. Nenzo obwa Nuupu. Waliwo Nambeshe. Nambeshe abusaana. Naye asooka alinde Ssenyonyi. Nambeshe abusaana. N'asooka alinde Ssenyonyi amalire ekisanja kye. Kuba Nuupu egaba ebisanja 2. Okuggyako ng'okoze emisango ng'egy'abampuuga. Bassewanyana. Baanya Bakakembo. Babedi Bwanika. Ne Kakembo bane Museveni akuba. Ne Kakembo w'Entebe. Naye abadde asubira ku lisiti. Ne baakubyoli. Ne Kakembo naganega Kakembo leesa amaalo mu byobufuzi. Wakajja mu byobufuzi. Owalampa Nuupu. Kakembo nali nkwagala ne Kakembo okirabye. Kati obubaka bwa Parliament baakugyeyo. Ekibiina kyammwe kye kyasemba mu Uganda yonna. Ekibiina kyammwe tebakiwaddeyo wadde omulema. Wulidde. Kati osigaddewa Kakembo. Kakembo w'Entebe. Wulidde. Mulabye amaalo gammwe bwe gabaleetedde obuzibu. Abo bonna babadde ku lisiti. Era bane bwe mubalaba temukuba.
batabuselwa butabateeka ku bwa minisita. Bw'olaba Kakembo tokuba, Mpuuga tokuba, Nsibambi tokuba. Naye balina emirimu gyabwe kati nga bwe nkugambye by the way ne road mayor namulabyawo Elias Lukwago abadde road mayor. Naye yagenze katira kuoza misango era yakuddewo ne woofiisa amatiribo n'obulungi yatandise dde emirimu gye yabadde agiwoze yabadde kafulu yabadde agiwoze rajja agiwoze oyo yabadde kafulu Abedi Bwanika agenda mu kulunda mbuzi ze mulunzi wa mbuzi n'okulima emmwanyi nga bwe yazirunda ddi olabe emmwanyi abadde afuna za bwere ezamulemye okulima abadde azijja munadisi zamulemye okulima nga bwe yalunda ddi akoze bulevu bwe owulidde ebina biveeko. Abedi yalinga nga yasemba mu Uganda nga baba okwesembawo yasemba ddemu asembe ate abo abasiru bagane babanyi. Tumalirize tweyanziza nnyo tweyanze akobisiru kamenyewo kale ne bagane kyatulide tokyatudde gati nkamenyeewo yabwa yembayite ki ababaka kubanga omuntu yalabaddeko babadde babaka ba palamenti ne bansobedde ekintu kimu baali beesooka omwana w'abandi nti lwaki muzimbayo mulala bawozanga ffe twamuzimba mwemulemye okuwezimba owulidde lwaki muzimbayo mulala ye nga tokyajja ku CBS oyo abadde tava ku CBS Abedi ku palamenti yaffe palamenti ekuzze palamenti yaffe naye erwanya ennuupu tweyanzizza nnyo tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja tubadde ku Georgina wano lubyawe nsanze Ismail Lubega zibadde ze kuwugamu n'okulyamu ku kunaku lwa Idi abadde ava kusaala so bwe musanze wano ne mugajjamu ekkanzu teekako ekisaala kyaffe ekiri ekya square ne tukola swimming pool eri wano ngazi bulungi abaana bali mu kuwugamu ate nga n'ebyokulya weebiri so ensonga zonna zirikirya walla kale kuko nungi ya Georgina tulina swimming pool abato ba mutwalo abato bakoma essaawa 12 ndowooza mubalaba owa kamera batunuzeemu abato mubalaba leeta omwana waawuge okuwuga ddagala okuwuga n'abakulu nammwe mujje mu bugeni n'ey'abakulu weeri n'ekyabakulu weekiri abakulu bakoma essaawa 4 abakulu tubakomye essaawa 4 abato essaawa emu tulinawo wano ebisulo ne jimu weeri sitiimu weeziri tulinawo ekisulo eky'emitwalo 10 tulinawo ekisulo eky'emitwalo 15 tulinawo n'eky35 ate ffe abajogina ffe bannanyini ba cheap hardware ffe abajogina ffe bannanyini cheap hardware Kasubi oyagala okuzimba ogulawo akawunti ennyumba tezimbika mukulu ojja muŋŋambira nja kutana kuzimba oyagala kuzimba ogulawo akawunti buli lwofunayo sente z'akasawo n'ogenda ku cheap hardware buli lwofunayo sente y'akasawo n'ogenda ku cheap hardware buli lwofunayo sente y'akasawo n'ogenda ku cheap hardware bw'oweza emmotoka yo ng'ejjudde nga emmotoka tuzirina tumutwalira na bwereere ffe bw'ogula ewaffe mu cheap hardware transport tumulina naye ng'oguze mungi tetumenya n'akasawo akamu nti tukatwale omanyi nammwe mujooga ojja kujja otuguleko akasawo kamu ate owooza ate mukatwale twagala sementi mungi tujja mutwala wonna gy'otugamba kasawo aba mu Uganda ne tojja n'ogula akasawo akamu ate notugala tukatwale twagala sementi mungi sementi mungi ne bw'oba ogenda Mbalala tujja muleeta ne bw'oba ogenda Butambala tujja muleeta ne bw'oba ogenda Jinja tujja muleeta ne bw'oba ogenda Kalamojja tujja muleeta naye nga oguze mu cheap hardware ng'oguze mu cheap hardware abakasawo akamu mujja tusaasira mukasibe ku ggaali kale tweyanze nnyo tweyanzeege tubagaliza Idi ennungi ebadde ya nnaku ya lwaleero mweraba
Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge. Enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukali. Oli nabeera ne sukali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala. Era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu. Abantu bobeera nga mweru kigenderere nnyo. Bobeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano. Bobeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center weetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba